Musayi mutoyi wa myaka 18 era nga amanya ge ye Nakajubi France. Oyo no yawangudde aweze emyaka 18 ez'obukulu. Yawangudde ekya Woman Kansala. Ono nga representinga Kasambya ne Kayunga mu Kisanda sub county. Tegeddeko bwentyo era nga munakibiina kya NUP. Kintegeddeko nti ono akyali muyizi era nga asoma senior y'omukaaga ku Blessed High School Kiganda. Era nsobola okukakasa nti essaawa ya kakati wetwogerera she's the youngest ndowooza mu bakansala bonna mu Uganda yonna. Essaawa ya kakati okwekiririzaamu kintu kikulu era ye yakitwala. Ndowooza bye bigambo President w'ekibiina kya NUP byabadde atera nnyo okukozesa nti okwekiririzaamu ekiba ky'amaanyi nnyo. Wekkiririzeemu nti nsobola. Munnange yatandika mpolampola bw'atyo era agenza okumaliriza ng'ameza abantu. Era essaawa ya kakati ye Woman Kansala nga bwe nabagambye nti alipresentinga Kasambya ne Kayunga mu Kiganda sub county. Kankungere ono yeyongera okuba nga tunyonyola ebikwata ku mwana muwala ono France. Musibye mutya basebo ne bannyabo. Mujje baleke emirimu. Kakati nina omwana ow'obuwala gwe mbaleetedde. Omwana ow'obuwala ono ndowooza yasinga obuto mu Uganda yonna mu bakulembeze abalondeddwa omwaka guno 2026. Omuwala oyo ye Nakajubi France. Nakajubi France nga yalondeddwa okubeera kansala omukyala, nga ye kansala omukyala akiikirira Kasambya ne Kayunga ku ggombolola ya Kiganda Kasanda. Nkiddamu omuwala oyo alina emyaka 18. Yalondeddwa okukiikirira abakyala ayoza bambi okuba nga atuuse ku buwanguzi era n'okubeera omuvumu ne yeesobolayo n'agamba nti nsobola yadde nga nkyali student nsobola. Munnange ebitandika bwe bityo ku myaka emito mujja kusanga olunaku lw'enkya nga be baminisita. Aho tuvuddewo bingi nnyo ebigenda mu maaso neeno mu ggwanga Uganda. Era essaawa ya kakati wenjogera Miranga Nabiwoobe minisita Hamisa Kabanda ono nga ye minisita ali in charge of Kampala. Era nga essaawa ya kakati wenjogerera ye yawangudde nga member of parliament Kampala Central. Kakati avuddeyo n'ayisa ekiragiro nti abatembeeyi aba bodaboda akina taxi temulina stage bonna abaweze mu Kampala. Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda agobye abasuubuzi bonna ku nguudo. Mujjukira ebiseera bya Jennifer Musisi. Mujjukira ebiseera bye bagobamu abatembeeyi aba bodaboda abatalina stage ababa parkinze ku mabbali abawoza mama ogenda aba taxi abombu avuga mpola n'abuukira eri mwenda bulenge eno babagobye ku nguudo. Wano wetulaga wagenda kuba woocha. Tuyingidde ebiseera bya ka school fees. Naye minisita agambye nti gwe bw'oba omanyi toyina kifo ng'okolera ku kkubo webulungulula mpola ositukoveewo. Ngenda postinga video ya minisita ng'ayogera ebigambo ebyo. So bw'oba olabye video eno kilikinga wano mu kafaananyi kange ojja wano ku akaunti yange olabe video ya minisita. Kubanga nkutuusaako ono ye agambye mu bigambo bye bulijjo muvumaganya Lukwago mugamba Lukwago yabasibyeko embeera mbi. Bigambo byono si byange era katambya kankabateerewa neeno tuwulire ye agamba ki. Nati mwagamba nti Lukwago alwanyisa enkulaakulana. Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda ayisizza ekiragiro ate kikolerawo aba boda abatalina stage mu Kampala
abeeyiya mu lulimi olwangu, abatakisi abeeyiya abavugira ku nguudo abo abatalina bifo biri permanent, abatembeeyi bano mbusimayi ffe tukolera ku Kajja, tuli awo mu nguudo z'omu Kampala tweyiya, mugobeddwa with immediate effect. Ekiragiro kikolerawo. Mwagamba Lukwago aluddewo alwanyisa enkulaakulana, kakati enkulaakulana ezze. Zeezo ezimu ku ramifications oba effects z'enkulaakulana. Enkulaakulana ezze mugikkirize, Lukwago abadde nga agirwanyisa nga bwe mwagamba, kakati enkulaakulana mujembule esinge. Muve mu bifo bye babagobyemu, kubanga abasuubuzi abatembeeyi, ababoodabooda, bakabyanze, abatakisi, abatalina masiteegi, mwayogeranga ebigambo bingi. Abamu kummwe muli mikwano gyaffe, tuwangaala nammwe era mwatugamba nga Lukwago aluddewo, Lukwago alwanyisa enkulaakulana, kakati enkulaakulana ezze. Tubasaba n'obuwombeefu era n'obukakkamu mugondere ekiragiro kya minisita wa Kampala, muve mu bifo bye babagambye, kubanga babaleetedde enkulaakulana. Era ekiragiro weekiri awo waggulu nkitaddewo. Bagamba nti mujja kiwulira. Omulala n'agamba nti mpaawo talikaaba. Era mu bigambo bya minisita bw'ati bw'ayogedde ye kennyini. Nze ndi muntu wa munene, nze nina omunene gwe mmanyi, temukuba basimu. Oyo yennyini omunene anaabaayingiddemu ekyo, tujja kuba ne tulina abanene betusobola okulopera, tulabe nga ffe tukiryalinga Kampala, twagala Kampala etukula. Era naye tujja kuba tumuloopa. Era mbasaba kyeno kye tugenda okukola, tetugenda tuba nti tugenda kukwata ku baavu bokka, wabula kikwata ku buli muntu yenna ali mu Kampala. Ate si Kampala yekka, Kampala n'emiriraano, kuba tutandise ne wano wakati naye tugenda kuba nga tweyongerayo mu Kampala disitulikiti yonna ate era n'emiriraano. Era tugamba Kampala taliwo ga nti nze kangende nvudde e Butambala nzize, nvudde waffe e Buloba nzize, tikangende ndaba ekyokukola mu Kampala. Kampala alimu omuntu yeeteeseteese okuba nga amukoleramu. So tusaba tube ne Kampala omuyonjo, tuba ne Kampala ng'ayitikamu era ng'alimu ddala omuntu asaanidde okukoleramu. Kyenva ntuka omulanga ku bantu bonna abatuuze b'e Kampala, abasuubuzi mwenna, abavuga emmotoka, bannabyabufuzi mwenna, na buli muntu yena ayagaliza Kampala ebirungi atuyambeko okulaba nti ffenna tukiryalinga Kampala. Nga tukyeyongerayo amawulire mangi, tukyalina ensonga z'omwana muwala okufa kwa Diana Sky. Onavudde n'agamba nti ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa naye tetunazuula ekituufu kyekiriwa. Abawagizi bange n'abagoberezi bange kansubire nti muli bulungi. Leero nze ndi munyiikaavu, ndi mwennyamivu, ate era nga nina ennaku olw'omwana omuwala Diana gwe balanze olw'ova social media atrendinze olw'ekyo ekyamutuuseeko. Ekyamazima buli muntu akyayogera bibye nga bw'ayagala, buli omu atuwa sitori ye nga bw'agyagala, naye tetunnategeera kituufu ekyajje Diana mu bulamu bw'ensi kyabadde ki. Amawulire gano nze nagafunye ng'omuntu gye ekiro nawe nabadde, then one of my friends n'angamba nti mukwano gwe afudde, agenda okumundaga netandika omulaba mu for you page yange ng'atrendinga all over. Tujalinda poliisi eveeyo ebire ng'etuwa report eneesembayo, saako n'eddwaliro oba oliawo babe nga batuwa postmortem report kuba kyategeezeddwa nti yatwaliddwa e Mulago era nga jatwalibwa ewaabwe Nansana. Emu ku nsonga ezibungeese bwe zigambibwa mbu ezajje Diana mu nsi babadde batemu abamutemyetemye right ne bamukwata and all that. Endala story gye mpulidde mbu ate waliwo ebya ssente. Ate endala gye mpulidde adde yambo ya musajja eri bakwano be abawala abadinga bamuwuninga ku musajja abeere nga amuvaako. Bannange essaawa eno sigenda kumenya abakazi ki kye bakola eri abasajja, naye leero nzize okwogerako naawe omusajja ng'olaba vidiyo eno. Ebiseera bingi mutadde obulamu bw'abaana ab'obuwala mu matigga lwa nsonga mwe mwagala okwewuliza nti muli basajja, mulowooza nti okusajjalaata olina kubeera na mukazi omu, babiri wa basatu. Gwe nga gw'ojja kwagala okizannya obulungi obeera n'abakazi abo bonna bonna era oba oli awo ng'olowooza tebajja kwetegeera. Naye singa bano abantu beetegeera ate era nga bonna bakwagala, tomanya bw'otya omuzannyo guno bwe gunaggwa. Abaami mwenna abalaba vidiyo eno mbasaba okwagala abakazi abangi tekikufuula musajja.
si kyekikuleetera okulowooza nti omuntu ajja gamba oyo nno omusajja ayimiridde. Osobola okwagala omuntu omu n'omukakasensi ensi yonna nemanya nti oyo gundi bba wa gundi nga ne waba mukazi n'avayo n'akwegwanyiza oba gwe n'omwegwanyiza you don't get time ng'omuleka bulesi nga muli ogamba ekitiibwa kyange kyekyokwagala omukyala omu njagala abeewaabwe muweesa ekitiibwa mu beewaabwe nga ne wemba siriiwo omuntu amanya nti omukyala gundi we know such couples. Okay, sijja gamba nti tebenda oba oliawo kuba mugamba nnyo nti abasajja benda naye kankubuulireko ogenda kuleeta ntiisa nwanagana bukyayi dogo eri abaana ab'obuwala. Teri mukazi ayinza kubeerawo n'amanya nti nnamujja wange n'abeera musanyufu. Teri mukazi ayinza kubeerawo n'amanya nti bba wange musharinga ne gundi n'abeera musanyufu. Ate buli omu alina endowooza ye na butya wayinza okubeera ng'alwanagana ekyo. W'osanga omunamufu mu mutima asobola okwagala okujja okulwana. W'osanga omulala atiisatiisa n'athreateninga. W'osanga ayagala otuukiriza n'ajja n'atuukiriza oba kutema n'atema. W'osanga omulogo n'ayingira essabo n'aloga omwana wa munno omusaayi ogutalina musango. Abasajja gwani akugamba nti olina kubeera with more than one woman okubeera nti more than one woman okubeera nti omuntu ajja kuwulira nti oli musajja. Imagine wowulira story eyo ate bonna oba obalimba bonna obasuubiza obufumbo w'osanga alinamu ssente bonna buli omu omuwa kyayagala ate n'abakazi mwayiza omuze okugamba nti omusajja tabeera bw'omu. Who says? There are men that belong to one woman and they are not ready or willing okumugattako omuntu omulala yenna nga ye akugamba nze okuzza mu mukwano gwange nnumye mukyala wange aleme kubeera musanyufu ebyobwenzi seetaaga. Question is gwe omukyala ekitiibwa ky'okwagala musajja nga alina abakazi abasingakaawo ye gwe omwami essanyu lyokulaba nti abakazi battiŋŋana bayombagana balwanagana lwakubanga gwe bannange nedda mbeegayiridde omukwano ogwo gye guli oli naaba ne patina we omu ng'amwenyumirizaamu ng'amwagala ng'amuwa ekitiibwa. Nsaba busabe eyo story webanga ntuufu ne wabanga si ntuufu manyi nina omwana ow'obuwala gwe njogeddeko naye manyi nina omusajja gwe njogeddeko naye muyiga okwagala omuntu omu. Tukola ensobi Yesu wano mu kivubuka n'ofuna omukazi olumu omuzaddemu omwana nga sigogenda owangala naye. The goal is to be a rich wife, not a rich man's wife. Have your own money, have your own motion, and be a rich wife, and have a rich husband, and together. Tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Nakuleggulo ebyabadde ku kitebe mwabiwulidde naye tebyasanyudde bantu abamu abavuddeyo ne baba nga bawanda muliro era tebadde na bigambo biwoomu eri abakulu mu kibiina kya NUP. Wabula nnaku olwaleero omukulu David Lowis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'alambulula ku nsonga ezo. Basiba ne banyabo nga bulijjo David Lowis Rubongoya olunaku olwaleero nze kwogera ku nsonga gye ndaba etambula. Olunaku lwajjo tubadde ne press conference ku kitebe ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ne tuwa update eri eggwanga naye mu nsonga ze twogeddemu nsonga y'okwenkalejinga abantu baffe abalina emisango okugitwala mu kooti era ndabye abantu abamu nga bakimisinterpretinga abalala deliberately nga bakiteekamu ebigambo byabwe n'ebirala bwe bityo nendowooza nti oba oliawo kyali badde kikulu okuclarifyinga. Mukimanyi bulungi nnyo nti buli kiseera tubeera twewuuba mu kooti ez'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo abantu baffe bwe bakwata tugenda mu kooti abantu baffe babawamba kati nga deputy presidents baffe ababiri bwe tutamanyi wawe bali n'abalala tugenda mu courts eyo ne tuteekayo habeas corpus applications kubanga kiba kikulu nnyo okuziteekayo okutwalayo obujulizi obwo oluusi tufunayo bwenkanya oluusi tetufunayo bwenkanya naye tugendayo mu courts ezo kubanga it's one of the fronts ze tukozesa okulwana. Kaakati twakava mu kalulu akalulu kwa president twava ne tubategeeza nti tetugenda genda mu kooti olw'ensonga ze twalaba ku mulundi guli naye kaakati ku nsonga z'abaana abantu baffe bakansala aba MP ba meya n'abalala bye babbye simanyi omuntu yenayina lwaki abeera badiscouraginga okutwala emisango gyabwe mu mbuga z'amateeka ate ng'akimanyi nti abo abantu balina obujulizi omuntu ogenda kusanga ng'alina DR form zonna eziri awo eziraga nti yawangudde akalulu. Weewaawo nga bwe mbagambye jjo tetugendayo nti tumanyi nti waliyo 100% bwenkanya twakiraba ne ku mulundi guli twatwala emisango mingi nnyo egimu ne bagifutyanka n'ebirala bwe bityo naye twagendayo ne tubeera ku record. So abantu baffe bangi nnyo twabagambye jjo nti abakulembeze bangi nnyo bameeya bakansala ba MP n'abalala be batalangiridde mu bumenyi bw'amateeka obw'ekitalo. Kakati abantu bwe baba batuta obudde ne bakunganya obujulizi bonna lwaki obeera badiscouraginga ogenda mu courts okuteekayo emisango egyo. Kakati oli asobola okwebuuza ekyo nno kitegeeza nti we tutunudde wokka no nedda kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti struggle ebeera ne fronts nnyingi nnyo. Struggle ebeera ne fronts nnyingi. Court is one of the fronts ze tukozesa mu lutalo oba mu lutabaalo lwonna lwe tubeeramu.
Mwabasoma ebyafaayo abasoma ku apartheid abasoma ku ntalo zonna ezibaddeyo emyaka gyonna abantu bagenda mu courts si kuba nti baba basuubirayo bwenkanya 100% naye oluusi tugendayo ne tufuna chance n'osangayo omulamuzi ng'ali soba n'akuwa ne judgment ennungi naye ne bwaba atakuwadde judgment ennungi oba obadde ku record era kyova olaba ebiseera ebimu bannakyemalira bwe baggwa egyo emisango bagirevisitinga abantu gye bawaaba abantu gye bateekayo naye bw'oba tebaguteekayo kikyoba osuubiramu so nga bwe ngambye ku kya president twatuula ng'ekibiina ne tugamba tetugenda kuteekayo musango era ne tuwa ensonga zaffe naye kakati era ne tuzemu ne tutuula ne tugamba nti bano abantu baffe balina obujulizi bwabwe all across the country lwaki obujulizi obwo bufa togeeyo tubudisimisinga ne tugamba tebulina kibutegeeza ne tugamba bugende mu courts naye ate ekyo tekitegeeza nti front says endala ez'okkabanja ziba zivuddewo ebbanga lyonna tubadde tubagamba president yamala ennaku ezisukka mu 100 ng'atambula mu ggwanga lyonna nga encouraginga abantu okukanoonya okkalonda okkakuuma okkabanja era yabategeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okkabanja si bwa bakulembeze bokka si bwani obwo obukulembeze obwo obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi nga bannayuganda so tuba twencouraginga abantu baffe nti naawe ng'omuntu kola ky'olina okukola naffe tukole kye tulina okukola ffe omulimu gwaffe olaba buli kiseera tuvaayo ne tukubiriza abantu ne tubabuulira ekyokukola abaana baffe abaavaayo ne beekalakaasa ne tubafunira balooya ne tukola ki of course embeera yaliwo twagiraba abantu baffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baavaayo ne bagezako n'okwekalakaasa ne babakuba amasasi ne babatirawo olunaku lwakyo twabagambye nti nakyemalira talina kubeera comfortable kubanga okuba nti kati abantu tebali mu kwekalakaasa tekitegeeza nti tebasobola kwekalakaasa ku demandinga ddembe lyabwe kubanga era olunaku lwakyo twapadde examples z'abanakyemalira ababba akalulu ne balowooza nti biwedde naye abantu ne babalagako nti tebinaggwa so ezo embeera zonna abantu falina ozitunulira naye ate kinewunyisiza nnyo okulaba nga waliyo abantu abadiscouraginga abantu okutwala obujulizi bwabwe okubeera ku record kiba kyabwewuusa ennaku ezo mubadde mulaba buli wabamba abantu baffe tugenda mu courts ne tusaba habeas corpus abantu baffe bakwata tugenda mu courts zennyini ne tusaba bail juzi ababaka baffe abayiseemu honorable Nkeletanyi honorable Nakwedde honorable Sewungu bano abasajja ba NRM baali bagezaako okubabba bagenda mu courts ezo ne babanjira obuwanguzi bwabwe era courts ezimu ne zikiriziganya nabo ne zimaintaininga obuwanguzi bwabwe newankubadde kati ng'emasaka oyo mulamuzi bwe yagezaako okubifutyanka n'abuzaabuza era abalooya baffe ne honorable Nalubowa ba withdrawing ne bavaayo naye bakola ki badda waka ne beebaka no basalawo nti bagenda kujulira mu kooti eddako mu high court so mbasitegeera omuntu yenna abeera ayogera bw'atyo kubanga courts osobola ozitunulira nga platform endala ey'okulwana era oluusi tubeera lake n'osanga omulamuzi nga mulungi ng'agenda kutunulira ensonga mu butuufu bwazyo nakuwa obwenkanya awalala n'otafuna bwenkanya naye n'obeera ku rekodi ne batagamba nti ate lwaki tewateekayo musango ate n'ekirala ekyewunyisa bw'oteekayo musango owulira abantu boogera ebyo bw'otaguteekayo ate lwaki temugutaddeeyo simanye bamubadde mulaba abantu kati nga wano mu Kampala Central mubadde mulaba abantu bagamba naye lwaki toteekayo musango batubba misana ng'ensi yonna eraba nga abalonzi bo bennyini bagamba twagala mugende mulwanirire obuwanguzi bwaffe so obeera ne conflicting ideas bw'oguteekayo abamu bajja criticizinga ate bw'otaguteekayo bagamba kiraka babawa ssente ne muguvaako omusango gwabwe z'ensonga newankubadde tozisuubiramu 100% success oba ki wabula twala obujulizi bubeereyo nooli kubanga bw'otagutwalayo obeera wadde comfort abo bonna ababba kubanga bwe bakubba ne bakola kati nga bebakola Comrade Najja bebakola Chairman Nyanzi bebakola Comrade Rice Alex Mufumbiro n'ogamba nti nze obujulizi bwange kangende nebake nabo mu kisenge kyange nemu obujjayo mbadde ndowooza nti oba okolera awo bennyini ababba akalulu kyova olaba ababba akalulu baba DR forms baba balwana nnyo okufuna DR forms ezo baba bagezaako nnyo okutta obujulizi lwaki kubanga nabo bakimanyi toluusi kitukolera oliba omu-exposing n'ogenda mu kooti no-exposing obujulizi bonna kyova olaba tebakyagala so abantu baffe ndowoozeza nti tulungamye abantu baffe bakimanye nti struggle ekyagenda mu maaso struggle tugirwana mu fronts ez'enjawulo okwekalakaasa is one of the fronts ogenda mu kooti is one of the fronts n'emitendera gyonna emirala gye tusobola okukozesa okugenda mu maaso olunaku lwakyo twayogedde ku nsonga nyingi nnyo naye ate nalabye abantu bapiikinze ku ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala of course nalabye abantu abasinga bakitegedde naye eno video ngikoledde abo abatonotono
bendabye nga oba oli awo babuzaabuzibwa oba nga deliberately bagezaako okubuzaabuza abantu. People power, our power. Mwebale nnyo. NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.